Wow, inga tuvuddeyo bwe tugendako nate e Lubaga kanso nakolero tudde okulaba nga bakomekereza n'okutunuulira biki ebikoleddwako. Bakinoganyiza nti ebintu ebimu bitambudde kasoobo era mu lutuulo obadde lugenda maaso. RCC Anderson Bolalo wano wasinzidde nakinoganya nti ekibbattaka mu bitundu by'e Lubaga ate kyafuuse ensonga nga n'olwekyo bateekeddwa okukola kyonna ekisoboka okulaba nate nga omuzoogo gulinyibwa ku nfeete. Omubaka wa President mu ggombolola y'e Lubaga Anderson Bolalo beekokkodde ekibbattaka ekiri mu division gy'akulembera kyagambye nti singa abakulembeze tebasitukiramu kuyambako gavumenti kulwanyisa kibbattaka kino abantu bangi bandisengulwa ku ttaka mu ggombolola eno. Please don't support people who are branding land for the poor. Okwogera bino abadde mu lukiiko lw'abakansala abakiika ku ggombolola y'e Lubaga olusembye mu mwaka nga lukubiriziddwa Sipiika Musa Mbaziira. Mmeeya w'e Lubaga Zakembeeraze ng'ayogerako eri abamawulire naye agasse eddoboozi ku kya RCC ku nsonga y'ekibbattaka. Ensonga y'ettaka mu bitundu byaffe twabisinga nawe mu ebizinga bibaddewo naye naffe ng'abakulembeze tugeza kwagala abakulembeze baffe abantu baffe obayambako nga mwena mwalaba nga nvaayo wali ekabwa juzi nga bagwa abaana mu nnyumba. Chairman asookerwako wabanga asindika awo omuntu oyo ebbaluwa emukakasa nti ddala waguze agikole nga ddala ye mutuufu nga yasooka era yasembayo ye yaguze yasembayo taguza abantu babiri bwe tunaakola ekyo tujja kimalawo. Bakansala be twogeddeko nabo bategeezezza nti emirimu gitambudde kasoobo. Executive yaffe twagamba meeya tumugamba newankubadde oyagala nnyo abantu abanopu naye tabikalabikamuko ku bantu ab'enjawulo kwaka tulayo ekizibu kyetusanze nti yakyusa executive ye nga wakayita kumpi myezi ng'ebiri n'agikyusa naye ate era newankubadde agikyusizza era omutindo gukyali wansi. Tuyimuse mu ddoboozi limu nga bakulembeddemu ne tuyisa ekiragiro nga kanso nga tusaba executive abalondebwa meeya waffe mulungi Mberaze Zaki mu mbeera etali yakubanyomoola tali yakubayisa mu maaso baddemu bafune omusomo okwongera okubawangula. Nsuubira nti si kyekikulu because buli kye tukikola nga tugoberera order paper. Kakati ku order paper ey'olunaku olwaleero tekubaddeko ba ministers kujja kuwa report wabula ibadde executive report eweebwa deputy mayor abatukulembera. United Force y'abakansala abatali b'NUP abatali b'NRM abajja ku independent DP ne FDC twasalawo tukole muffe nti atalina mukamwana yeekamwana speaker w'NRM mayor w'NUP ffe nga batuboola etusalawo tukole United Force ekulemberwa mukulu Lubega. Amyuka meeya wa Lubaga Hajjatrema Fugessanyu asinzidde mu lukiiko luno n'ayogera ko bye basobodde okukola mu mwaka guno. Ekisingira ddala obulungi nti abantu baffeeyo wansi beetaaga okulaba enguudo zaabwe nga zikolwa era njagala okubategeeza nti olunaku olwaleero ba contractors abagenda okukola Old Mubende olwedde bamaze okutuuka eyo mu Busega bali okulaba abantu baffe abali ku luguudo olubasasulwa batya. Ati mpulira omutima gwange gutawakadde okulaba nti Kabaka amaze okuyingira mu kyemba awo nja kutuula bulungi nteese bulungi ne lulimbadde siri comfortable nga Kabaka yawulamu. Byakyambadde Lawrence, Crossroads TV, Omunyo.